Nja kukyogera nkidde buli kaseera Kyagulanyi Robert Ssentamu kasajja kagwagwa akanyubika enjaga akadobonkana obudobonkanyi era n'abakawagira kubanga omuganda aganti mbulira gwoyita naye nkubuulira empisa zo bwe mmanya mukwano go mmanya empisa zo bwe mmanya nti owagira Nuupu mmanya amagezi go n'entegeerayo bweri tetuganye gavumenti mbi gavumenti ntemu twagala kukyusa mbu Kyagulanyi ajja akyusa ensi no sense. Njagala mbalaga omusajja gwe bayita Dr. Nico omusajja ono abeera Netherlands. Kyagulanyi Robert Ssentamu agamba Museveni ajjuza mu office Abanyarwanda n'Abanyankole mbu Abaganda tebalina bifo babasuulawo kyokka akulembera Nuupu mu kibuga mu ggwanga la Netherlands muzungu tajjangako mu Uganda tabeeranko mu Uganda naye mbu yalwanira eddembe ly'Abannayuganda era yakulira Nuupu chapter era aba Nuupu ne fujjo lonna lyakola bagenda bapostinga ku Facebook ne Twitter ngenda kulaga obu video bonna ne ku TikTok mbu labisa olw'okuba yalina girlfriend Munnayuganda gwe bayita Susan Nabuti asobola okujulira ebigambo byenjogera kuba yamuddukako nga baatula ennafunga emipiira temuli mukka anti abazungu obamanyi ate abaana bawano tebagadde kubawuuba woowe. Njagala mbabuulire nze sisobola kubeera mu kibiina muli Samusoni Kisekka oyo Samusoni Kisekka agenda bwe muli abantu sisobola kubeera mu kibiina muli Samusoni Kisekka nze sisobola kutuula mu parliament muli zaake kubanga abantu bangi waliwo yaŋŋambye oli kasiru kavubuka gwe singa oli mwena singa kati oli wala nnyo olaba Segirinnya omusinga amagezi naye ye member wa parliament ate gwe omugezi singa gwolwanira abantu nze ntuule mu parliament omuli zaake. Njagala mbalaga obu video bw'omusajja gwe bayita Dr. Nico omuzungu owe Netherlands agenda akole fujjo ku Bannayuganda ng'atambula n'abantu ab'olubatu nga bakola effujjo mbalwanira Nuupu chapters eziri ebweru. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yimuka oveeyo otaase Bannayuganda waliwo obuyeekera obutandise okukola ku Bannayuganda n'okubamalako emirembe naddala abali ebweru w'eggwanga buli atakkiriziganya nabo nga bagamba NRM. Obu video ogenda kubulaba naawe ojajinge nakugamba kino nkiddamu sajja ku kibuga kusinika mannyo Museveni ebimulemye bwe ebiri ne gavumenti ye bajja kugenda kubanga bakaddiye ekyo tekindowooza nti ate Kyagulanyi asobola okukulembera eggwanga lya Uganda nedda akasajja kabaloga ku Kyagulanyi musiru. Lwaki ngamba nti musiru? Omuntu asobola okuvuma prime minister w'eggwanga n'ajerengula madamu Nabbanja kubanga ng'ovuddeko ekyobukulembeze Nabbanja azaala Bobi Wine abaamuzaala Museveni azaala Bobi Wine naye amuyita omusiru enkya n'eggulu n'amuyita avunze enkya n'eggulu nga ngoberera oyo mwabali ebweru kambabuulira abaasiranira eyo mwava mu Uganda mu ggwanga ebbi ne mugenda e London ne mugenda luddawa nga temugaggawalanga nga era muli banaku ng'ekyokulya kibabula ng'omaze emyaka 15 todda wammwe Museveni yakugana gaggawala ku mulembe gwa Amini mwalina kalina. Tutandike ne video zino ozirabe effujjo erikolebwa omuntu alina abantu bana bali bagenze kukola independence celebrations buli akola independence celebrations nga bagamba mbu awagire NRM baganda bange nedda si buli omuntu we NRM abantu baagala ensi yaabwe Bannayuganda abali mu ggwanga Netherlands bangi abawagire NRM n'abawagira people power bangi abatabirimu nga baagala ensi yaabwe nga Uganda because Uganda is a sovereign nation, it's a state. Abantu bajagala, there are people who love Uganda at heart. Gati bafudde wa Museveni wali wa Bobi Wine wali balinze nkyuka oba eri jobete likoletya naye mu mirembe si mu kuwemula na kuvuma bantu mulabe video zino. Now we are putting people here. We're not really thankful because people way back home cannot do the same. You're doing black slavery, you bastard. Go back to their places. Come and get one. Don't have a Let defense. this We have a government defense. say their mind. Why is he recording me in my own car? We have independence. I'm in my own car. Why is he recording us? Then I have the right to report you. You have the right to report me? Yeah. You have the right to report me? You have the right to report me? Someone called the police. You have the right to report me? You call the police. Dr. Nico, this is the message for you. I'm Dr. T. Amara. I'm from Uganda. Let me tell you one thing. You call us monkeys. We are monkeys really, but we have a state. The reason why you gave us citizenship
and you allowed us into your nation, it's because we are people. We came to work. We are adding value to your nation. Uganda is a state. We have a president, Yoweri Kaguta Museveni. He was elected and he sworn in as the president of Uganda for 5 years, from 2021 to 2026. Until further notice, but now President Museveni is the leader of Uganda. Don't expect to bring change in a violent way. We are all Ugandans. We are all people. We are all humans. We are created by God. Don't infringe into the rights of somebody. These people are celebrating the independence of Uganda. For you noob, you might think that Uganda is bloody, Uganda is bleeding, Uganda is full of chaos and wars, but others enjoying life. If somebody is celebrating the independence of Uganda, why could you come to infringe? Why could you come violently to attack them? Because you are noob chapter. Labisa. Very stupid and nonsense people. If you want to remove a dictator Museveni, why do you behave like that? Why do you behave like hooligans? Because we have all the videos. You thought we are not recording you. We are recording what we are doing. If you were right, why the police? Why did the police arrest you? Why did it arrest you? Secondly, this is the question to Kyagulanyi. Kyagulanyi Robert Sentamu, you know what you are doing because you are a politician. You want to change your life. And I want to address all people from European nations and people from the diaspora. You are not going to intimidate anybody because we are enjoying Uganda. Uganda might be with issues, but everything can be settled amicably with time. If Museveni is so bad, if Museveni is driving Uganda backwards, one day Museveni will go and who you want will come. Anybody you want will come. But you should show a difference between Bobi Wine and Museveni. If Museveni is a killer, Museveni is a tyrant, if Museveni is a dictator, then why do you want to infringe into the liberty of any person that don't support you? It was so easy. Zake avumye omukazi amwetondere bigwe. Mulimu kumuwana. We are going to expose you more. Dr. Nico, watch out whatever you are doing. However much we are monkeys, but we are intelligent. We are intelligent. However much we are monkeys, we are intelligent. Ugandans can decide whatever they want to do. Kyagulanyi Robert Sentamu and Noob are not the ones to decide for us. And not every person is a politician. Some people are doing their own businesses. And you come because you support Noob, you want to infringe everything. Let me ask you. Kyagulanyi, if Kyagulanyi says that Museveni is full of nepotism, he gives every Jewish job to his own people. Why were you selected to be the leader of Noob in Netherlands when you were white? How can you know the problems of Uganda if you haven't ever been even to Uganda? How can you? That's nonsense. That's nonsense. And we condemn any act of the sects of violent sects of Noob in Europe, in the diaspora. Leave people alone. Come and attack Museveni. Get guns and go and attack UPDF. Because Museveni is it's called what? The commander-in-chief of the armed forces of Uganda. Go to Nakasero, go to Entebbe. Leave people alone. Some people are doing their own businesses. If they have decided to do something, let them be. If you are good, if you have been struggling, are you stupid to struggle for 5 years? You told us in 2021 you're going to be in Entebbe. Now you are in Magere yapping, doing all funny things because you support Kyagulanyi. Dr. Nico, I warn you, I respect you because you are older than me. Respect Uganda, respect Ugandans. Do what you are supposed to do peacefully. Don't enter into the privacy of somebody. If people are doing their things, leave them. If you can't fight a rapist, you come down and enjoy. If Museveni, you are afraid to uninstall Museveni from power, leave Ugandans. Because Kyagulanyi told us to get in Dagamuntu and leave everything on him. Now Kyagulanyi is accountable. Why Museveni is still at Entebbe? Lwaki Museveni akyatusiba mu jjaamu essaawa 4? Kyagulanyi watugamba Museveni ogenda kumuggyako. Kasajja gwe nze sikuwagira, bane nze siwagira Nuupu. Nze Kyagulanyi simulaba mu makulu, simulaba mu magezi, n'abantu balonda abagenda bamanyiira abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Muleka abantu babeere kye bali. Kyagulanyi yatugamba agenda kujjako Museveni. Kati Museveni yamulemerawa.
abasibe namwe n'abali mu makomera mbagumya mulindeeko emyaka 2 kasita Kyagulanyi 2026 ajja mugende mulonde nga bwe yabagamba ebiramu sirike keep quiet. Bannayuganda mubaleke. Not every person is a partisan. There are people who do things because they are Ugandans, not because they are NRM, not because they are people power. Some people are tired of that nonsense. Mwabulu ebyokukola ensi yabalema mukkirize nti mwalema. The first step of healing is to accept that I'm sick. Bw'oba Museveni abalemye mukkirize muve ku bantu. I saw the message, these videos, and I was concerned. I was a lot concerned about what is going in the diaspora. Mwabantu banupu mwevume mwekka mune mwekka. But physical attacking people, mujja kumanya nti eggwanga lya Uganda lirina obukulembeze kuba Kagame ayigga abantu bonna gye bali. Namwe bajja genda babakwate babakomyewo wano because the government can do anything. Never underestimate the power of the government. Genda obuuze Kagame ne bwewekeka mu ttooyi n'ogenda e Peru ne weekweka Kagame nga akwagala akunoonya. If Museveni was bad mwenga tabatta. For God and my nation. Ekikofiira kino nkikolimira. Genda osoma Isaiah 14. Kyagulanyi olikka magombe ne bakwalira envunyu ensi neebuuza nti aliwe yakankanyanga ensi nga tokyalabika. Kuba byotukoze bingi. Hello everyone. I've just been released from this cell complex here in Amsterdam, Belmer. They arrested me because I was executing my fundamental right to demonstrate. The excuse they gave that I insulted the police officer. But why is it that they took all our banners? They took all our placards. They took all our flyers. They simply want to limit our right to demonstrate against the LGBT hypocrisy that is going on. And we will not stop fighting against that hypocrisy until Uganda is liberated. Yeah? You didn't check the systems right. So now I'm being arrested. I'm being arrested. This is a legal demonstration. Yeah, we announced this is a legal demonstration. Gende bwero okukola ssente nga bagamba ekyo ekivulu tujja kiremesa. Omuntu ataddemu miliyoni 5 agenze bweru waggwanga kukola kivulu ayise omuyimbi. Olwokuba omuyimbi si wa Nuupu nga baga nti oyo tayi wagira nkyuka tugenda kumwavuwaza. Mwagala fuuka nga mirembe gya kekkeke ekibiina ekyatambula nga kitta abaddugavu. Bw'abanga Bobi Wine agenda kujja akyusa ensi atuggyeko Museveni dictator atta abantu arapinga abakyala buli wamu musaayi guyiika John nalabye gunubya nninga atambula emisana talina wadde musirikale ava kujja ssente ku mobile money agamba gavumenti mbi nnyo. Dr. T toli ku side y'abantu abanyigirizibwa nze sinyigirizibwa and I'm not struggling, I'm strategizing because not every person is struggling. I'm not struggling. But nange free all political prisoners abasibe mu bate nze nabakwata. Kyagulanyi njagala okwatulira. Tolina magezi era totegeera. Lwaki tosavuma Museveni na Nabbanja kubanga abo bakyala bakulu ate bali mu buyinza. Besigye waba aboogerako bonna abawa ekitiibwa era ng'omuntu eyakuzibwa abawaki ekitiibwa. Kyagulanyi ogenda mu mawanga ewali abantu abavuma abantu n'obagwa mu kifuba gyo wagwa Umaru Kisekka mu kifuba n'otulaga nti muli kimu. Umaru Kisekka awemula avuma buli muntu. Abantu abali Netherlands bo basisinkana abavuma abantu n'okukola effujjo ku bantu basisinkana ne munywa ne mulya era n'obawaananga bagenda okujja ko dictator Museveni mwagala kujja ko dictator ate mwavuwaza abantu bwagende okujja bakadama ebweru wabba ssente za andamani ddaku mukazi we yasindika ssente bajjeyo abaana gwalya ssente z'omukazi ez'ekivulu n'okola obuvuyo ekivulu ne bakisazaamu omukazi n'afiirwa obusente bwa mukwano gwo okulusegera andamani ddaku nabo n'obulya bwe yakomawo n'ayogera n'omusindikira abawemula wawemula kabaka ovumye Museveni ovumye buli muntu olaba nammwe ab'ennuupu mutandise okwevuma n'okulaba nti mulina ebizibu anti kaduuka gye yabadde akaaba anti kaduuka yasinganga okuvuma buli muntu muvumye olwo Museveni omubigo mwagala okujjawo nkyukakyuka gye mugenda okuleeta nga bannammwe mubalemesezza. Muli e South Africa mulumba buli weenaalemu mulumba buli atabawagira muli e London buli kivulu kya muntu atabawagira mukikuba ku ttaka bano abali kambabuuze ngenda kudda kusindika tekako video ng'omusajja ono bamukwata bw'abanga yali mutuufu okusinda ku mateeka g'e Netherlands lwaki poliisi yamukwata
ye wannansi waayo bano bagwira abaddugavu bagala bane Uganda yafuna obwetwaze erina issue zaayo tekingana ku celebratinga kubanga bwe tukuba ekifaananyi Kyagulanyi ng'ali ku beach asanyuka nga muga ate wabatu lwanja kigana kusanyuka bwebanga Uganda erimu obuzibu kingana ku celebratinga independence ya Uganda abo baali be NRM be mwali mulwanyisa nga mulumbye nga bali mu independence celebrations baali be NRM bwe mbanga mwali batuufu lwaki polisi yamukwata oyo Dr. Nico lwaki polisi yamukwata njagala mulabe video mulabe fujjo ly'abanuubu omukungu bwagenda nga bamulumba Munnayuganda tabawagira nga bamulu kyokka baagala kujjako Museveni omubi era omutemu kiraga nti temulina magezi nze Dr. Timba buulira sisobola kuwagira ku Kyagulanyi kuba simanyi nti oba byabayogedde abava kunywa njaga kuba akyaginywa Kyagulanyi naye akimanyi bwe mba mulimba tugende mu kyuma bakebere Kyagulanyi yakoma ddi okunywa enjaga ojja na kulaba nti newe tugendedde mu kyuma yakanywa enjaga kati nze sinza gobera muntu anywa njaga bwagweddalu nga mulonze ku ntebe and we are live tuli atunywa ate ne mu government eddako tujja kubeera bulungi nnyo kubanga bannange bw'olifuna obuzibu wano temwasula Segirinya tewali wa Nuupu leero bagobye mu nju wali wafudde ategedde kye yasuze abaana bakawuma manyi bwe bakira mugende aba Museveni asibye abaana nze mbasindikayo tubagamba buli kaseera temugenda bintu bya kwekalakaasa temugenda bintu bya bannabyabufuzi nga musunda agatwe nga bakwatayo nga muddamu kutuleekaanira bannyamu omwana wange bamuteye omwana wange Museveni omwana ani amusindiseeyo waliwo omuntu akeera ku dduuka lyo okukola n'agenda ayaniriza Kyagulanyi entebe tebamanya ne polisi neerabula temugenda entebe oli n'asunda ogutwe n'agenda bamukutte be bakwata ne banubianiri bali mu makomera nubianiri yavaayo selector devi yavaayo abaabwe baavaayo mwe ne babasaddaaka mugende musiriwale naye muve ku bannayuganda abali ebweru. I'm going to expose you Dr. Nico. Yeah, I am on the public road and I'm filming here. But I'm filming myself, yeah. You cannot film me. And you are profiting from the Ugandan government. Your business conference is taking money from the embassy from Miriam Black. And I'm going to expose that. Keep going. Yes? You are taking money from Miriam Black. You cannot record me. You cannot record I can record whoever I You want. cannot record me. I can record whoever I'm recording myself. Can you stop recording? I record. Police now. Yeah, you call the police. You call the You police. cannot record me. You call the police, cannot mister. record me. You call the You cannot police. record me. Yes? I'm recording you. Yeah, you call the police. I'm happy you are the Stop police. recording me. You have permission to record me. And police, I'm recording myself. Mr. Bring this man to order. I'm recording myself. Bring this man to order. Yes? Bring this man to order. Yes? Because he's starting to get out of control. Why are you recording? Yeah? Why are you recording us? Jema Katambia. I'm sitting in my own car. You have to take out that. Yeah? I'm sitting in my own car. Yeah? This is my own car. Yeah? I know good about video. Why is you recording? Yeah? Why is you recording? Yeah? Okay. So, I'm going to stop my recording now. Yes, sir. Obuyeekera bwennyini obukolebwa ku bannayuganda gavumenti ya Uganda bw'obanga Museveni walayira okulembera bannayuganda ne gavumenti yo negamba nti egenda sakiwalinga bannayuganda ntukuwa obuyinza taasa bannayuganda abali mu diaspora kubanga Kyagulanyi afoominza obubinja bw'abayeekera obugenda bulumba abantu obumu nga bukulirwa abazungu ngono Dr. Nico abantu bategese tournament yaabwe bali mirembe gyabwe bali mu kusanyuka ku lwa Uganda okufuna obwetwaze oli abalumbye mbuye wa Nuupu alina abantu bana ku bantu akakaaga abanna Uganda abali Netherlands lwaki wajja abantu bana bokka lwaki polisi yamukwata ate abanuupu bapulaizinga labisa mwe nnyini principal ayogedde principal inako ne kayimirira bana Uganda abantu sayo abantu batemu government y'Abanyarwanda mukazi w'Omunyarwanda nange bantu military nze nga ngoberera oyo principal mbwayogera oyo atuluna bwatyo n'enjaga emujjudde maaso nze Dr. Amale ndi mutabani wa Nakijoba ndi last born ndi musajja mulokole nvuga Benz ate buli mulembe nja kuba nvuga Benz abanyigirizibwa Sole sinze mbanyigiriza abaasibwa Sole sinze nabakwata Museveni mugende mu museeko obusungu gyali entebe mutege wali omukube ejjinja oba ogwe mu mmotoka muvumbagire mujje mu munyole ensingo fe temujja tumanyira Museveni wammwe gwe mulinako obuzibu temutumanyira mulumbe Museveni commander in chief kubanga yayine mundu bwe kiba kibalemye
muvuma abantu emmwe paka lugina abasiiwa nenze Kyagulanyi sikukkiririza wonna wooli avuma Muhoozi ekyo kitabani kya Muhoozi ekyo simanyi kitabani kya Museveni ani akusinga abaana ababi mu Uganda bw'ovuma Muhoozi kiryoke bwogera ku Bobi Wine bannange omusajja mufaaki the principal eggwanga likyuke oyo asobola okukyusa eggwanga obusiru obubali ate ne bwe mulifa mujja kunsanga mu ggulu kubanga nze sigenda mugenda ndi mulokole nze nakkiriza Kristo ne nnaaba omusaayi gwe siringa abalokola abalala abasiru abalooza nti Museveni eggwanga limulemye kate Bobi Wine agenda okukyusa mukatonda ayimusa buli gwayimusizza olaba Dawudi yakuba Goliath kati ani Dawudi mbu Museveni ye Goliath Bobi Wine ye Dawudi yali anywa enjaga Dawudi yalina omutima ng'ogwa Katonda gwalina ebitundu 14 be baana ba Yakobo 14 okuli Lawubeni okuli Simiyoni okuli Levi Nafutali Juda okuli Isikari Zebuloni Manase Efurayimu okuli Josefu Benyamini okuli Asha abaana 14 ng'ogasseeko aba Yosefu baana 12 n'ogatako aba Yosefu Manase ne Efurayimu baana 14 gwe mutima gwa Dawudi kati Bobi Wine anywa enjaga naga gabinja g'abavubuka gatambula n'abavuma abantu mbuyo Dawudi oyo Dawudi Goliath akulembera ati n'ogaggawala Goliath yayina ekisa muve ku bannayuganda si buli omuntu weenaaremu ate n'ekirala eddembe likkiriza omuntu lwaki tawagira Nuupu eddembe lyange okuwagitawagira Kyagulanyi simulamu makulu era mulaba musiru kuba toyinza vuma mukulembeze n'ovuma omukyala Nabbanja n'ogobererwa zaaka agenda aleekaana obulekaanya ensi bwe muwaana ayina emyaka 3 tabanyi kiribaawo nga wezze emyaka 4 ojja musanga nga alomba kuba bonna nja bbawo emmere Kapalaga nino muwe emmere Segirinya nja muwe emmere Mufumbiro nja muwe emmere abo bonna nga bo balaba nja kubalinza ku reception essaawa namba nga nkigendedde nga tebannandaba ate ngambe ne assistant wange nti baleke obudde bugenze bagambe bajja kudda enkyate badde mpulira nnyo bakadaama nga mukaaba nti bababbye nnyo ssente zammwe mu kubazimbira ndi wano okubategeeza nti Lutunku Construction International Company Limited ye company gye nninamu omukono n'abantu b'enneesiga abagenda okuzimbira ennyumba yo okugiddaabiriza osobola okutwesigisa ensimbi z'okuzimba ennyumba yo si kugula ttaka si kuterekera ssente va ku bino bwe mulunza simagundi namulunziza ente embuzi embiza tudiringa na kuzimba nnyumba okuddaabiriza finishing okuteekamu ebintu by'omunju nga bw'obyo byagadde byonna kuba ku 0758 13 69 34 ojja kwogera n'omwami bamuyita Masembe ingini ya Masembe oyogere naye bw'obanga oli kaddamu banga oli muno yakuddaabiriza amategula galongoosa kuteereka mu tiles kusimira kino ekinnya ekya wansi septic tanka kusibira lujja pavers n'ebirala byonna Lutunku Construction International Company Limited